Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange nate tweyongere mu maaso n'omulimu guno ogw'okubeera nga tuusa obubaka obwatukwasibwa baganda baffe nga twejjukanya ebigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Nate olwaleero tweyongera nga tugamba nga tunula ku hadithi endala atutegeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ejjibwa ku Abi Hurairatan radiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wasallam. Hadithi eno eriko omutwe ogugamba nti nno alamatul iman, omuntu tumupimira ku ki ti omuntu oyo mukkiriza. Atugamba ti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ti omuntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomero. Yagamba nti omuntu eyo fala yu'dhi jalahu, ekisooka tabeeranga anyiza mulirwanaawe. N'agamba wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. N'agamba nti wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw liyasmut. Muttafaqun alayhi. Hadithi erimu era ensonga ssatu nga tutegeeza omubaka sallallahu alaihi wasallam nti nno omuntu akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, omukkiriza omulungi akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'olunaku lw'enkomero n'amanya nti agenda kubeera nga amusisinkana, yagamba nti nno fala yu'dhi jalahu, omuntu oyo tagezaako kubeera nga anyiiza mulirwanaawe. Baganda bali mututunula abantu olwaleero mu byalo gye tuwangalira, oli bwasimba ebijanjaalo, bwasimba kasooli, abasimbye vanira mwabalaba ne babeera nga enkoko z'abannaabwe baaziwa obutwa, embuzi bwekyalako nejja netambula nejjako ewa munno, eyo tedda. Enkoko etambudde netuka ewa munne ewa mulirwanaawe, eyo tedda. Naye kiki mulirwano n'abeera nga akola ki? Akwekokola embeera zeyeeyisaamu. Teka bulungi, embeera nga ziweeyisaamu nga tazeetaganamu. Nobensonga baganda omubaka sallallahu alaihi wasallam obusibukkiriza oteeka okulya abaddu ba Allah nga weeyisa bulungi, ng'oli mu mbeera ennungi, nga mulirwanaawo omuyisa bulungi, abeere nga akuwulira akugamba akwewuliriramu. Waali ofumbye akamere n'obeera ng'omuweerezaako, okedde ku makya olwali otunula batalibul ilm nga we bali ne munne mulirwanaawe tamuwa salaamu, kubanga ki olusi bawonkanya ensi ono ava mu nsi gundi oli ava mu nsi gundi n'abeera nga tewali, ne batuuka okubeera ng'oli yeetaaza akantu amuyambe oba akantu akatono n'abeera ng'agaana. Naye tujjukire obulungi Allahu tabaraka wa taala surati Maun atugamba nno n'abo wayamuna'una al-ma'un, abamma obuntu obukozesebwa obutonotono. Naye kiki mulwana yagenda okujja nga ayagala ki? Ayagala munnyo abeere nga akola ki? Akuganyulwamu. Olw'ensonga bannange tubeere nga tuyisa bulungi mulirwana waffe. Era wennyini omuntu omukkiriza kwe tumulabira ateeka okubeera nga ayisa bulungi omugenyi w'engazze. Omugenyi singa aba atuuse mulage essanyu, naye abaddu ba Allah abantu wali omulembe gusiiwuuse empisa. Omugenyi singa abeera nga ajja oli amugamba nti wayi maama abaana nga bw'ojjira ddala nti jangu n'akakeeka ako, taata akatebe ako jangu nako, kikulaga nti omuntu oyo talina mpisa. Naye ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera nga asukkulumya ekigambo ky'omugenyi. Omugenyi empisa tuzimanyi bulungi ze weeyisaamu. Singa ojja beera ng'okonkona, oyingidde bakukkiriza bakugambye ne tuula wano, obeere ng'otuula awo. Naye aboolwaleero bw'atuuka n'emmere yagejjulira, wayi tolinaawo kaakulya, asabye ak'okulya, empisa z'abaddu ba Allah. N'olwensonga baganda abeekitiibwa, tuddeyo ku mpisa zaffe. Bakadde baffe bwe baakyazanga abagenyi baafubanga okulaba nga babayisa bulungi. Enkoko n'amuttira sseggwanga, enkoko n'agirya. Naye olwaleero omugenyi wajja amuttidde oba amugiridde ennyama, ate n'amutega obwana, akaana bwe kayitawo, kano bwe kaddawo, kano kayitawo, naye n'atya n'agamba nti naabulyako ntya. Akwata kwakwata n'abeera ate nga kola ki? Ate nga abukola ki? Ng'abuwa. N'ensonga abaddu ba Allah tubeere nga tweyisa bulungi, tuyise obulungi abagenyi baffe. N'ensonga ey'okusatu esembayo eri mu hadithi eyo enkulu kwe tulabira omukkiriza. Omukkiriza ate okubeera nga ayogera ebigambo ebirungi, ebigambo ng'ebimuyitako ku lulimi abyekkaanya, amala kubeera nga abisengejja. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabituwa n'agamba nti mwana Adamu yandibadde birungi ng'akola ki? Ng'akozesa ebigambo bino ebitono ebirungi biwobufu. Yagamba nti kalimataani, ebigambo bibiri, hafifatani ala lisani thaqilatani ala almizan. Ebigambo bino tebikwetagisa kumala kufuna guzu,
tebikwetagisa kubeera kubanga kwetegeka ebintu bino kiryawo. Omuntu singa aba ayogedde nti subhanallah bihamdihi subhanallah alazim, omuntu neyekumira mu mbeera eyo niyo osinga n'abaddu ba Allah olwaleero. Omuntu ng'ayogedde ebigambo n'akola olugambo n'ayogera kino gy'atalinaako kumanya naye nga buli kimu kiyita ku lulimi lwe, n'anyumya gino emipiira n'anyumya kiri n'awangaala mu mbeera eyo ng'olulimi lwe taluyisizzaako bigambo birungi. Olw'ensonga baganda be hadiisi eyo nkulu weekyekingemu olabe oli mu abo abayisa obulungi omulirwano okolagana otya n'omulirwano. Oli mu abo singa omugenyi aba akujjidde omusanyukidde akwenyumirizaamu n'agamba n'enkyanja kuddayo, oba oli mu abo abayogera ebigambo ebirungi. Olw'ensonga baganda b'ekitiibwa nsaba tubeere nga twekyekinga mutwe okuba ettooki, nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo ebirungi, atuteeke mu baddu be abawuliza ebigambo ebyo, ate ne tubeera nga tubiteeka mu nkola. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.